tugenda kutandika kati kukola bizimba nsi yaffe ati busire tubukisingako majja muzanya abayaye mwana abayaye balina okwebereramu katuzimbe ensi yaffe as the protecting the gains kale badde tuzaalibwa aleka lwe tutayambe tutagira ensi yaffe tugende tukuzeeza abalala kanteke gwe kunjo era ati eno shiringi si eyo landi sitadde muntu uyo badde ndi emirundi eno olunaku ngendo bwe nkola ettizi ndowooza mwandabye bino kandi bye bintu ebisinga otunyumira tebayinza kansunza ku situiti komawo matwale gange How many do we have there? Kakati mukulikireyo ddala bannaffe Rasta mumuŋŋambire nti wano yakisingidde kasente awo mumuŋŋambire nti nze olunaku lw'ejjo nabadde ne miliyoni ya sente nagifunye eggulo kawungeezi bugenza okukya ku makya as of now wenjogerera nsigazizaako balance wanusu 794 naye ne mmotoka amafuta mu mmotoka temulimu yadde ga mitwalo egi ebiri kale kakati Kyankwanzi kalabika nge yatuuse ndoza ku nkomekerero yawo abantu abawerera ddala 100 ndoza nga mu 3,200 beba abafunye ku ssente oba beebo ababadde Kyankwanzi era nga basuubirwa bonna okuba nti bafunye ku ssente okwogera kwa President Museveni juzi bwe yabadde ayogerako n'abana abakomawo okuva South Africa yabategeezezza nti buli omu aweebwa miliyoni za ssente 2 era ssente zino zaaleeteddwa Prime Minister Nabbanja n'azibagabira okukakana nga Prime Minister ssente ze yazze nazo tezimaze bantu bano waaki buli muntu yamuwadde miliyoni 2 miliyoni 7 ze yabadde atambudde nazo mu nsawo n'azigaba neziggwawo bwe tugezezzaako okubalirira abantu 1,300 nga bafunye miliyoni 2 bafuna ssente mmeka zonna awamu ne tukisiŋŋaana nga bafuna biliyoni 2 mu obukadde 4 kakati ku biliyoni 2 mu obukadde 4 2.4 billion tujjeko miliyoni 7 nyambako awo gwalina akakalikuleta akali okumpi tusigazaawo ssente mmeka njagala tulabe ebibalo bino kansubire nti video oli mugirayikinga tutemere baganda baffe abalaba program The Dark Side Politics ensonga nga bwe zitambula ofunye toto zibagamba abantu biliyoni 2 n'obukadde 4 ku bantu 1,300 n'obukadde 4 kati twawuleko miliyoni 7 ezabaddewo ezaba abasobodde okufuna first phase tusigazaawo 1.7 so wakyabulayo akawumbi kamu n'obukadde 7 1.7 kati 1.7 nyambo dividing by bameka buli omu aba afuna miliyoni 2 by 12 miliyoni 2 tuba tusigazaawo abantu bameka abatannafuna abantu 805 kitegeeza wafuniddwawo abantu 5 405 be bawaddeko be batono ku bangi kale The Dark Side Politics program Monday ebeera egguse ku Mukutu Vic exclusive era nga tubeerawo okutemeratemera ensonga ez'enjawulo sibeera nzeka mbeera ne muganda wange Julius Caesar Kyabeeyi nsaba osooka abantu bambulizeko tubabulire we tugenda otambulira abalabi ba Vic exclusive mbalamusizza mwenna abali eyo gye mutuusaako engalo mwenna abafunye ebirungi era tubasanyukirako abafunye ebibi Mukama Katonda waagaba era yajjawo tubasaasira tukungubaga namwe abakungubaga tusanyuka namwe abasanyuka kale kakati obubenje obadde butwala abaana so obubadde anyway in fact tusobola okireka mu lulimi olwo obubenje obufiiriddemu abaana baffe obw'enjawulo mu program in The Dark Side Politics twagala otutemere mukulu Julius Ministry ya Education and Sports yavaayo neeyisa ebiragiro ebimu ku byayisibwa kwe kusooka okuyimiriza mbunnambiro temporarily amasomero gonna obutaddamu kutwala mwana yenna ku tour oba ku trip
Teeka eryokubiri gavumenti lyeyayisiza kwe kulaba nti emmotoka zonna ezivuga abaana b'essomero zisiigibwa mu langi eya kyenvu n'ebigambo ebiwandiikiddwako mu black. Kakati ekibuuzo nga tutemeratemera mu the dark side politics kinaasoboka kubanga amasomero agasinga wano gapangisa taxi okutuvugira abaana. Amasomero agasinga wano tegalina school buses mu kutwala abaana ku trip, gapangisa buses okuva wali ku Kisenyi bus terminal ne gabagamba tugenda Gindi. Kakati bwe baba nga bataddeko ebiragiro ebijja nti amasomero gonna gasiige buses zaabwe nga za yellow, tunaafuna kampani nga egenda kuba epangisa amasomero buses oba entambula zino, oba kigenda kubeera nga kifaanana kitya oluyi olwo. Minisita Kyeyune Aruna Kasolo Ssebo ndi wano okutegeeza nti asabye Mwami Museveni pulezidenti w'eggwanga lino agende maaso n'okuyimiriza mbunnambiro kampani zonna temporarily ezitwala baganda baffe okuba ebyeyo ebweru w'amawanga ag'enjawulo, olw'ensonga nti bangi ku baganda baffe abagenda ku byeyo eyo babonaabona ate bakaabirayo nnyo nga batuuseeyo. N'olwekyo nga ye acting minister owa foreign affairs asaba mu bunnambiro pulezidenti akkirize baani eno eyisibwe ey'okulaba nga abantu bano tebaddamu kutwalibwa kampani, nti kampani ezatwala bali abakaaba zisooke zibatereeze oba zisooke zibakole ki, zibakomyewo. Nsaba tutandikire ekyankwanza awo. Baganda baffe bafunye ku kunje miliyoni 2 buli muntu, mulimu abayinaawo abaana obutambi ogenda bulaba. Kinaasoboka miliyoni 2 mu Uganda ya leero. Nsoose kukutegeeza nti jjo nabadde n'akakadde nsigazizaawo awo nusu nga 794. ESL Bannayuganda bakomezeddwawo okuva South Africa. Tebaakomyewo nga beesiimidde abamu. In fact abasinga bonna tewali yabadde ayagala kuddaka. Baakomyewo for the fear of their life. Their lives ne bakakibwa okudda. Naye enteekateeka yabaddewo okubaddaabulula, okubabudaabuda yabadde nnungi nga gavumenti. Abantu abo nagamba tebaava wano lwa mirembe nga bagenda. Yes. Ensi yali emaze Gaana wano, kimala Gaana. Kimala Kaluba kuba mu bonna era mwalimu abali basereebu babbire kasodde bayimbi nga wali omusuubira okuba nti alina obulamu obuteredde bambi. Nga ne ka weekend kasobola okuvaawo n'akasente. Yes. Kati bwe kiba nga kyali kigaanyi naddukira eri kati ate waaba akomyewo. Emboozi eba ndala. Sente ze babawadde miliyoni 2. Sente ntono nnyo. Tuve mu by'okwebuzaabuzaambu kasita babawadde. Sente ntono nnyo. Abantu 300 gavumenti begamba yakomyawo ababadde ekyankwanzi. Webe bawa miliyoni 2 kitegeeza bagenda kuspendinga 2.4 billions. Ate nazo bakugamba teziriwa bawaddeko abantu 405. 85 tebannafuna. Bagira balinda. Kwegamba wano tusiba tukikulaga nti gavumenti efokasinga nnyo ku bintu ebitalina mulamwa. Ebintu ebirina omulamwa bw'erina okuyambira abantu n'ebisse ebbali. Kuba kati this is an emergency kuba n'abantu balina okuddamu okuligaininga obulamu baddemu bakole balabirire families zaabwe. Tuwadde mukalulu wano nga kawedde. Mwami Museveni n'ayita ababaka ba parliament bonna ekyankwaze mweno retreat yasembayo n'abasuubiza n'abawa miliyoni 10. N'abasuubiza oba n'abawa babawaako already miliyoni 2. Bigambo bya Nammeere. Yes. Kati babanjeyo 8 kicheza buli mwe agenda kuwa miliyoni 10. Ababaka 5 abali mu parliament obagabira miliyoni 10 kichezo basupenize ko biliyoni 5.5. Yatwala bena lemboka. Ati kati mulimu n'aba independent ko baba betwalanga ba NRM. Era babaka bangi bagenda ebine ebirala. Ngojeka abanupu nga beebuzaabuzaambu simala lukiiko just tugeze ku training biki retreat. This is the National Leadership Institute tugenze kubaako bye tuyiga. Okitegeera aba independent bonna bagenda bali 10 n'okuba bawere 10 independent ne independent fena tumanyi tebava mu NRM
Independent, teri independent. Teri independent, Ina political party kwe subscribe. 95% kwa independence bava mu NRM kuba bamaze okufuna wali their grievances mu kamyufu k'ekibiina ng'alaba wanasobola okuyitawo mu kalulu nenga bano bamukiikidde Jasi Lukokola wali wataddemu ssente bamuggyako kaadi. Kati meaning bonna baba NRM abasinga 95%. Kati bw'oba okuta ababaka 5 batwala ekyankwanzi n'obasuubiza miliyoni 10 N'obawaka. Olwedde abafuna n'omusaala omusava. Oshegera, that is 55 billions. Katulina bannayuganda abakomyewo mu mbeera embi 130 bokomezaawo balina okutandika obulamu obupya. Omanyi okutandikira ku zero. Talina kyakomyewo nakyo. Talina kye yazze nakyo. Abasinga abagenda abo nina mukono gwange sijja mwogera linnya bagendera na kutaka balinnya baasi batwavulingirawo ennaku nga 7 ku baasi. Ono mutabani wa Mukabi yalinga bikunyomiza. Mukabi junior. Nga bayita ne bayita mu nsozi ne bayita mu migagonya bamu ne zibalya amasasi ne gabalya abasematuse ne bayingira South Africa. Kati bakomyewo tayina kayina. Mukalu tumuwa miliyoni 2 ddala. Atandika obulamu. President w'eggwanga. Simanyi bawabuzi boyina twalinako mama Fulawa beba mukuba bawabuzi. Naye yandibadde akubuulira nti zo miliyoni 2 mu Uganda gy'oseetinze tezina kye zisobola kukolera muntu. Naye akatono kazira muli. Tekalina we kagenda kuzira. Baba kuwadde. Nedda baba. Tuli ku muntu atandika obulamu kati miliyoni 2. Bwe tuba nga tugenda kubya kukola agenda akolere kale mu katale. Olwedde system bayo na dati n'obutale okufunayo obufunyi omudaala. Olina kugugula buguzi. Midala batugamba gya 10,000 mbutale. Tewali mudala gwa 10,000 nze na butale bwa government. Genda ko mugundi mu katale ka government. Usafi. Yes. Anti kati usafi yo agidibya tekola. Obuduuka bwe balinga bwe bazimba usasula 40 walina abaana abakolera we. Ate lwenti tebagala wa mwezi gumu. Bagala emyezi 3 ekitone nnyo. Kati kamu 2 usigazaawo 8 tolina wosula. Tonna stocking at mali. Tolina mali gyotadde mu jaso osasudde busasuze space nkalu. Na kuliko n'oluggi gulako ne kufulu teeko kufulu. Okigera. Ladisi bana abantu president yandibadde wakiri aba miliyoni nga 10. Kuba bote kati owadde ababaka ba parliament miliyoni 10 bagenda baweze emmotoka miliyoni 3 mu meka mu 14. Okigera. Mu space ya almost mwezi gumu. Balina omusaala gwa miliyoni allowance kuba batendinga parliament. Kyenvuga nti tetuteeka ssente zaffe tuzisuspendinga ku bintu ebitalina mulamwa. Ebintu ebirina enkizo n'omulamu bana abantu bagenda tokuva mu omusolo ogusasula bana ababaka. Yes. Okitegera. Baba wadde endagamuntu zaabwerere. Endagamuntu kikukakatako gwe nga gavumenti okuwa bannansi ebiparati. Bagala zituguza na zendagamuntu. Mpya basooke babafuula abatuuza. Kati egenda muyamba ki endagamuntu? Kufuna mirimo. Mulimu ki? Mbuuza gwe. Mulimu ki ogwetaagisa endagamuntu omuli gwavu ave South Africa abadde yeeyiya. Ngendagamuntu ogenda muyamba okufuna omulimu. Manerenda yeetaaga endagamuntu. Manerenda agenda kusingayo ki? Ono gwe basaba endagamuntu okumuwula asingayo ki? Kozi yazze na mugugu. Yazze na bugoye bwe. Sina mugugu. Si mugugu bugoye bwe yasobodde okukwatamu. Abasinga tebalina na kibadde nakyo ne passport tebazina. Babasanga kuki misinde wururu duka. Funa yewe wandisize batwala bannayuganda bamwe baddeyo. Okigera. So miliyoni zino 2 mwami Museveni tukoyanziza nnyo wabayabbi naye tezina kizigenda bakolera. Okigera. Kati mulimu abave wala alina kuddayo wabe wala. Ajumani. Alina ziika Moses Ali. Transport wa 10,000. Lwaki yakafune miliyoni 2 papa okuziika. Ayizo okuba muntu nga relative. Akasente obeera okangwidde kasaasanya obubi. Empozi ng'olire ne ba relative abamu tetubaziika olw'embeera. Abantu bano Uganda olina obbabuulira amazima nti waliwo ekituukawo n'okyebalama. Okyebalama naye mu mbeera kati ey'omuntu okutandika obulamu. Yes. Ezo ssente ziba ntono nnyo. Mwami Museveni tukusaba. Bana abantu singa mwine batandikidde kati tubakutte tubateeke mu factory bakole naye tewali. Mubatwale kapeeka. Bakole mu factory y'omukulu Sale. Factories gye ziri nnyingi. Anti kati ebyo tebabitunuddeko bano bali mu kubego bwegobi. Mulimu abataagala kukola mu factory. Anti tebaagala kukola mu factory lwaki? Omusala guli gutya. Wano abaana bali wano ku bino bikampuni ku Jinja Road ebikola enviiri ebikola ebikibasasula 10,000 olunaku. Yes, viko munna mawulire. Bali bafune 2,000 bwana balinga mu darling. Tubawulya nga bayikala kasa. Nawulira kaaba. Ng'olunaku afune 2,000 omwezi gye 6,000. Ate nga akola shift. Muliwa bakola ekiro oliwa bakola emisana. Okitegera 2,000. Nibekala kasa nga ku ma TV. Olwakasente omusalo nenga government yagana okuteekawo salale
standard omusala ekipimo omukozi atandikibwako afuna ssente mmeka minimum wage baagano giteesaako paka nakati okitegeera kati bannayuganda bakomyewo tebalina bwakutandikira naye ate mubasuubira obbakamamu omusolo kitegeeza osindise babbi oleese babbi kubateeka ku street emirimu gye bandi bakola emyangungu egy'okutembeeya tegikyaliwo nfune akala akakonteyina ngoleyo ka firiji nteeke wali bujuisi nkolenga bujuisi mu kakonteyina tebikyaliwo si nnene nnyo osobola ofuna akafiriji ak'emitwalo 4 kati kakonteyina kapangise mitwalo ng'emeka nkakonteyina kapangise emitwalo nga 15 ako ku kkubo ate era nawo myezi 3 gyasatu mwetaano akakadde osigazzaako miliyoni 1 emitwalo 5 obulamu obusobola okutandika tonafunawo osula ew'okusula kintu kikulu naye nga sente ntono nnyo siri musiimu sagala nkulimbe sagala kwebuzaabuza nga afukaana aba okay there is a saying mu bantu ba bulijjo nti waliwo okusooka ate okuyisa abantu bano mu ngeri bo gye baalabye nti tebadde patriotic engeri etabaddemu patriotism oba oli awo eyatwaza abantu bano ng'ekigendererwa ekyokusooka okubabangula okubaagazisa ensi yaabwe era ng'ezimu ku videos bannayuganda zebasinzirako ye mukyaka oyo abantu gwe baalaba bakola gemannya g'abamu ku bakulu mu gavumenti abantu bano be baalaba bayimba n'ebirala ebigwa mu kowe. Was it part of the healing process? Because abantu babadde ndowooza tusuubira okuba nti bali traumatized beetaagayo ekintu ekibiyinza okuba entertaininga at the same time n'emisomo okuba nti basobola okugifuna. Gavumenti yatuyamba okuzza abantu abo. Yes. Kiba eri bo okwebaza gavumenti ebakomezaawo. Kiba eri bo okwebaza. Kati gavumenti webanga yeri mu NRM webanga yeri mu gavumenti nga yefuga eggwanga lino yeri mu ntebe y'eggwanga nebaako achievement gyerabanga gyekoze eteekeddwa oku attributing that success kuyo yennyini okitegeera. Yes. NRM has to attribute all the success under this government ku Mwami Museveni okitegeera kuba Amini si yabakomezaawo Kyagulanyi si yabakomezaawo okitegeera. Museveni yakunyonyodde ebyafaayo byaffe ne South Africa babeerako wano nga bayaayana nabo bali mu kulwanyisa omuzungu. Nelson Mandela mu 1962 yajja n'asinkana Obote okitegeera nga basaba buyambi. Yali akoze ekibiina ekikwata mundu basobole okulwanyisa omulabe omuzungu yali South Africa ne babeerako wano tebalinawo training ground y'amaanyi nnyo okusinga ye Tanzania ne Zambia babeerako mwezi ensi kati yabadde ajjukiza mukulu munne nti munnaaye ffe twabayamba naye temuyisiza bubi abantu baffe. South Africa ina companies nyingi eziri wano mu Uganda yazogeddeko okitegeera naye ffe tetuziyisa bubi. Waliwo n'omukulu w'omu MP aveeyo Mwami Musira era ataddewo tuzisibire ekikookolo okitegeera olw'okuba engeri gye bayisiza mu baganda baffe. Kyabadde si kya buntu okukwata abantu abo okubatyoboola okubayimbisa ennyimba z'abaana ba Nassale babayimbisiza z'abanassale nga bakolerako n'obukolomooni n'ebikolwa ate ekyo nga saakirabye tonnabiraba. Mwami Museveni tukwebaza ako k'abanassale anti mwayimbanga tuno tuze abaana abayimba okitegeera ye kako mbuyimba mbujjukira kati bye babaddemu badde sijjukira nti babayimbisiza by'abanassale bano bantu bakulu betwogerako okubaagazisa ensi yaabwe batuuze obannyonnyole babuuze engeri them nga bwe batadde ekyankwanzi for all that period babuuze gwe kiki ekyagaana olyoka ofulume nti ze nalina ka bizinesi kange munnaye waleeta omukyala musisi n'atukuba n'atujja wano naye mba nga sikyalina kennina bizinesi ne ziggwawo nti ffe twalina bizinesi zaffe abasajja ne babba ettaka lyaffe ne bazimbako ebizimbe ffe ne batatusasula naye mba nga sirina option nga nina okugenda njiyiza abaana amata. Bino byonna by'obakozesa ebyamukyaka bakuwaane tebirina kye bigenda kwongera mu mutwe gwe kati omwadde miliyoni 2 abadde azikwata nga ali eri okitegeera kati z'omuwadde kati nti nawe aba ayagala okuddayo era ayiye teyinza kisobola mukolera kuba alina osooka tezimufulumya tamala okitegeera. Abamu tebalina processingako na passport tebazirinamu bazirekayo kati kuliko processinga passport baba wakagala kuddamu kutambula kufuluma kyagende Dubai oba ekkata akube ekyeyo.
wano tewali mirimu ngoge mazima twogere kituufu president mu kwogera kwe yagambye nti tewaliiwo na nsonga yonna efulumya abantu Uganda kugenda mbukuba kyeyo olw'okuviira ddala ku mbeera y'obudde that just nti mwetaaga kufuna gaalubindi eziraba obulungi opportunities. Anti kati Mwai Museveni bw'aba ayogera watyo nti emirimu egirira emirimu bannayuganda gye beetandikiddewo ate gavumenti egittirawo. Okitegeera sisitemu ya gavumenti ekuba munnayuganda ku mutwe ng'atandika nti abagwira bo bajja ne babawa ne tax holidays tebasasula. Kati tulina wano abantu abatambuza TV, radio, fulasika, bulenda, pakoleta nga bayindi. Omuyindi atambuza pakoleta somewhere namusiŋŋaanyi. Bakwata ne bannayuganda kati bamanyi babiwola. Ajja Viki wano nakulekera bulenda nakulekera kiwuufa n'agamba use mpola mpola. Sasula mpola mpola. Muyindi. Bayindi. Ne kati bw'omukwate n'omubuuza pamiti ye eriwe okukkiriza okutembeeya mu Uganda. Naye nga ate bannayuganda omutembeeyi bamusalira emyezi bagyongeza kati luli alinga myezi 6 okukwata omutembeeyi munnayuganda g'obeera luzira bakutwala ku City Hall kooti ya City Hall etuulirawo bagenda okutuusanga omulamuzi yafunyedde ekibonerezo weebale nnyo myezi 6 okitegeera naye tulina abagwira abayindi batembeeya fulasika ebbinika pakoleta bafunye simanya seti y'amasefuliya bulenda ebintu ebya electronic sale weebale nnyo kati bo tebakwatibwa gavumenti mu Uganda watandikirawo ka business ne waba afunye kaduuka nti agenda kuteeka business mu dduuka revenue girawo pay as you earn abalayisinsi olina mu kusiiga busiizi langi omisolo gikutandise bakutandikiddewo okitegeera tebamanyi oba onaakola oba tookoli kyokola ebizimbe ebisinga bitandika nga bipya bino ebadde bazimbe mu downtown kati tulinamu abagaga abaddemu bafunyemu ku ngeri y'ekisa ng'osasula emyezi 3 n'akuwa 3 gyabwerere naye gigenda okuggwako ng'ofuluma bufulumi kuba bizinensi okizudde titekolawo waliwotera okutuula okitegeera ozudde ti bizinesi musire kizimbe tekolawo dakiika budakiika naye kalina kati mwaka mulamba ziyingiza zifulumye weebale nnyo kati otuuka n'onoonya ekizimbe kituuka ne kyenoonyeza bizinesi ng'olwo kimaze okutta kapito w'abantu muyitirivu kati yembeera eriwo nti bannayuganda bo abandi badde bakola Museveni bwagamba tebalina kufuluma no opportunities wezeri tulina simanya good weather tulina biki tulina n'emmere so yagamba n'okugamba in Uganda even the food can survive kubanga omusiru gwagamba ng'omusiru tasobola kubulwa kyakulya anti kati afadhali ayiyiza mu nsawo y'omugezi ate tosobola kubulwa kyakulya naye ensi tegenda kubeerawo ku kidda kiyonka yennyini yasiba tulangira bano mbutunoonya kyakulya hand to mouth ekidda kiyonka tetugenda kunoonya nga kidda kiyonka mwana president okitegeera nti olwokuba tufuna ekyokulya and that's enough we settle for that obulamu bulina okutambula abantu balina okusomesa abaana education bagifuula expensive bo bennyini nnyini edda okusoma tekubadde nnyo kwa bbeeyi wetusomedde primary nga tusoma n'abaana b'abaminisita ku Buganda Road Bati Valley Nakasero nga emupya gye n'aparking awo omwana n'avaamu n'ayingira ku ssomero okitegeera awo ku Buganda Road naye kasita batandika okukola amasomero gaabwe ne bakolaga nti omuntu okusoma obulungi alina okusoma omuntu agenda okufuna omukululo alina kusomera mu ssomero lya milioni 2 milioni 3 kudda waggulu kati naawe n'oba mugezi n'ogamba naye kanwane abangi tebajja kusigalira kabasomeko n'abaagundi waakiri mu ssomero weekake okitegeera bakole emikwano wegiribula kuba kati Uganda yafuuka ya connection kyekyo mulimu n'abaana abafuna emirimu ku TV nga teyasoma na kusoma okitegeera naye nga ali ku TV talina na bitabo netubuuza kati kiki kyagezaako okuinspiringa bano abaana abato okusoma tikwa amakulu ensi kati President Museveni gyafuga ndala nnyo yava ku mulamwa gwe yajjirako gwa 1986 kati yeebuuza bannayuganda ki ekibatwala ebweru nga wano tugambye waliwo good climate good climate n'abazungu nabo baddukayo kati batutadde ku gundi ku class 4 no travel zone ensi gyayite y'emirembe okitegeera America yatulistinze ku nsi zotalina kugendamu wakategeddeako nakategedde bulungi security netuwa ensonganya health netuwa c crime netuwa t netuwa gundi t it is terrorism then netuwa ensonga endala zabadde nnya ensonga endala nerabidemu awo
kati mwami Museveni obutuju nga n'abazungu bali mu kutwewala bannayuganda bannaffe bo oba nenye okufuluma okugenda okunoonya kuba bino tebisoose kati nammwe mwaddukanga eri mwe abaluuzi b'ente kitegeera looking for greener pastures tobalangidde nedda sibalangidde obajjukiza byabwe movement si za kaakati nti nabo baava eri ne bajja eno nga banoonya ewali omuddo okitegeera mbali mulangidde oba olangidde amba sibalangidde sekinoomu oba olangidde bantu nedda okutambula okukyusaamu ku mbeera kya butonde yes ekimu we kigaana wano wagaana fulumako eno oyiye bannayuganda bangi abafulumyeko ebweru ebintu ne bitambula bulungi ne babako ne bakyusa ewaabwe kati togenda kubasibawo ng'ate wano tewali kiddako awo wenyini minisita Kyeyune Haruna Kasolo acting minister wa foreign affairs wagambira nti president Museveni asooka abaninga companies ezitwala abannayuganda ebweru n'abali ebweru abakaaba basooke bakomezebwewo company ezabatwala minisita Kasolo ekyo yakoze ekikyamu kyeyayogedde kikyamu tulina kutereza nkolagana yaffe na ndagaano zetukola n'ezo ensi nga gavumenti so si company kamage tulina kutereza agreements zetukola n'ezo ensi nga government deal with the government ekyo nakigamba yes kati ffe tuleka company etwala abaana mbwe negotiating ne government yeeri ekitasoboka mwami Haruna Kasolo lwaki abalala bo tebabonaabona ab'ensi endala bannakenya tebabonaabona ate nga nabo bagenda gavumenti yasayininga amateeka ne gavumenti z'abali nti omuntu waffe national waffe ayisibwa bwati ne wati ne wati kino tekina mutuusibwako bano batubonyabonya bakimanyi nti ewaffe tetulina gavumenti etukavaringa okitegeera mwami Haruna Kasolo Terezo musajja wuya mwami Haruna Kasolo yes sebo kati ye minister wa internal affairs foreign affairs foreign affairs internal affairs foreign affairs yes nze kyenkusaba njagala otuyambeko otugaziyize ku nsi bannayuganda ze basobola okugenda mu nga tewali na visa Rwanda gye tuyita embi kati Spain yagiwadde visa free naku 9 bagambye 9 ziba 9 nti omunyarwanda alina passport ye Rwanda agenda Spain asosula busasuzika air ticket okulabuguza ya ticket n'atambula nga naffe ono tuli visa free to Zimbabwe ne Kenya East Africa wano okitegeera kati batuyambe ku ebyo yes boogerezeganye n'ensi ziri nti bannayuganda baffe amateeka bagatereeze bannayuganda abali eri okimanyi wano ensi Uganda mugamba nti tulina emirembe naye ate bannayuganda ate bo tebagiyagaliramu abagwire bagiyagaliramu mu Uganda ate ffe bebalwanirira tufuna emirembe ate gwe omusudani ajja wano nakukuba n'okukuba n'akutwala ne ku poliisi omusudani how comes tobiraba tokirabangako najja nankuba n'antwala ku poliisi nga mugwira yes ne mugwiridde dde oyo anti wemugenda ku poliisi era nga nti bankuba nedda omugwira kuba n'agenda ne ku poliisi ne poliisi ate nemufavalinga nemukuba ekimanyi emujjamu akasente that's wrong ekyo kikyamu kyekintu kyekuzimbi ekibi that's wrong totally wrong nti tulina wano waliwo kyogere bwe kibanga tekisalikamu mugambo waliwo omunyarwanda mukyala naye alinawo bizinensi awo naye akijjanya bannayuganda ninga munyarwanda by tribe nationality munyarwanda bamuwasa bayinoza munene bwe bogamba boolumiriza tebamuwaabira no gundi skafoza bwe tuziraba nga zigenda mu maaso n'abakinagikira bakukiza kukinagguka n'abakinagukira no bakinagukira nti nze nsobola bajogera mu nsi yammwe ali awo nsobola okutwalawo tubaawo nogamba wabaawo olutalo lumu then you call me lubaawo nnyo olutalo lwabwe luba lwa parking anti welutandikira topaakinga wange gwe lwaki oba opaakingebwa muno neighborhood si buli neighbor nti akwatagana ne neighbor ekizimbe kinene bonna bakkirizibwa okupaakingawo kati onajja n'afumita empiira gy'abanne mukyala munyarwanda anyirira yamuwasa waawano bamukwane bamusigule kati tukulaga nti bannayuganda bo nga bo abali
abensi endala bo bagiyagalira moto okusinga ffe. Omusudaani bajja ne bakuba mu bbaala. Abantu balina Omusudaani bamuyitanga Tito Tongo yakolanga effujjo ku bantu n'akuba abaana b'abendi. Nga tagambibwako. Ayina essente empitirivu agambibwako. Tagambwako. Okitegeera? So enkolagana za gavumenti ne gavumenti zibeera embi. Nti mwami Haruna Kasolo tekijja kutuyamba nti gwota obaanize banne Uganda bagenderera okufuna emirimu. Nga ne wano temubatereddeewo mirimu. Wabula tereeza eri gye bagenda. Basange ng'ebintu birungi. Basange ebintu birungi nga n'abaliyo abakaaba ebintu bibatererere. Kuba kati abaana abali e Dubai olutuuka nga bakuwawaabidde bate bo bafevalinga nnyo bannansi banationals balocals gwe tosobola kugenda kuwabira mukamaawo nti boosi wange mu kiyumba baba ntulugunya. Okigere abaana basaba bakuwa gundi ezo conventions ezo abali e Dubai. Nti ffe tetulina nnyo gavumenti etuteesereza. Sebo banabwogerero sides zeri. Honorable Haruna Kasolo tuyambe buyambi okole kweyo ensonga. So si kubaninga abaana bagenda. Okubatira opportunities. Mwenga government mulemeddwa okukola omulimu gwammwe okusumula yininga enkolagana zammwe ne bali abantu abeeri. Zo company asobola zisinza obuyinza because ne companies zayagala baggale ndabanga hard time because each and every time ndaba bannansi bavaayo bacomplaining anti companies zino abazibeeramu bannannyinizo banene n'okusinga betulaba abeeyita bannyinizo. Asobola okukozesa amaanyi n'amateeka n'aziyimirizaamu naye yo si ye solution. Nti tebaddamu kuba ekigendererwa kye kyakubagaana kuddamu kufuluma. Ekigendererwa kye kati ye ku ntegeera ye ennyingi yeerabidde nti n'omusolo oguva eri muyitirivu ku baana be tusindika eri ekyo takitunuddeemu. Kati mwami Kasolo Haruna Honorable Haji yamba buyambi ku gavumenti mutereeze kuba mutufu n'omusolo kuva mu baana abo sente ze basindika wano nyingi batemako omusolo. Mukadama yangamba basindike yangamba ayagala namusaba na sente ze twali tumusaba nagamba mulindeeko nfune sente za myezi 3 nsindike omulundi gumu naye nsindike omwezi gumu emikolo gyange 9 zijja kutuuka nga 7 nange nina abatero kinkola zituuka 7 asindise 9 kigeze 18 jibuliddawo. Kasolo ne banne bagabanyeeko ne gavumenti ye. Kasolo yabagabanye minisita anti gavumenti akolera gavumenti. Kadi ekyakirowoozeeko era naawe oba ogabanyeeko agenda okukolera oluguudo. Viki nze nakugamba omusolo gwa gavumenti enguudo ezo oziraba. Gavumenti erina kuŋŋamba nga wenkoledde oluguudo nti nsanyuka ku lwekyo. Teka alinga taata kugamba nti wano bagulire emmere. Teteekeddwa kuŋŋamba nti tuzimbidde oluguudo. Buvunaanyizibwa bwayo kukola enguudo. Esobole okujja omusolo muffe. Oluguudo olundukozese nkolereko emirimu gyange egitambula egireeta ssente. Buli wogaana okukola oluguudo togenda funa musolo. Okitegeera abantu emmotoka zaabwe zifiira ku nguudo enfu. Okitegeera nga gavumenti eganye okukola oluguudo kati bafunyemu okutya engeri ebbalamu gyatandise n'amaanyi. Batandise ozikola mangu mangu ne luno batandise oddugira olwaffe. Okitegeera kwolwo lwakomawo e Kampala okuva e Mbale balwisaamu ekiguudo awo. So gavumenti byonna byonna byekola Haruna Kasolo mukole ku kiri kyakutereeza nkolagana z'amawanga ne bannansi bammwe abali eyo. Ntegerekese kampani muzive togitikka buvunaanyizibwa butali bwayo. Kyekyo. Okay. Obubenje bufuuse obubenje. I think tuzingiremu nguudo, tuzingire mu bugayaavu bw'abazadde, tuzingire mu bugayaavu bwa ministry ya sports and education, tuzingiremu butafaayo bwa bannannyini masomero. Twaligambye butafaayo bwa bannannyini masomero naye essomero erisembyeyo King David lyafiiriddemu ne director waabwe ekiraga nti abadde obaolyawo afa ku bulamu bw'abaana bw'abadde atamiza okutwala ekapculwa okulambula. Problem eliwa minisita yagambye nti simanya trips bazisazeemu bazibaninze for temporarily. Sekikola amakulu era olaba nakugamba luli nti sirimu we yajja n'aluma abantu tebaggalawo loogi.
okitegeera wetwafuna ekirwadde kya siriimu ale okukirwanyisa tetwaggalawo loogi Julius nedda example okubya ennene ku baana b'amasomero nedda labayo nange ndi muzadde yes era we nafuna ekyekange ekyo ky'abaana ba King David abange babadde balina kugenda leero ku ttua ku Friday nakuba kusoma mbagamba abange mbajje ku list tebagenda sente ezo munyambe muziteeke ku fees kwa mbadde mu kyamanje ayo nafunamu okutya ng'omuntu nafunamu okutya lwansonga bali baana bato ba primary binne bagenda okulambula tebina nnyo kibigenda bakolako mu kusoma kwabwe kuno okwa primary kati mu 2008 essomero lya Buddo lyakwata omuliro waliwo measures ezayisibwa ministry ebiseera yali mukyala Namirembe Bitamazire yali minister of education ebiseera ebyo Geraldine Namirembe Bitamazire nti amasomero abaana basulanga bangi mu ddoomu nga basula ku Butanda 8 kitegeera bwali bungi nga busuuka butandikira ku 5 6 7 ng'omusomesa oba nannyini ssomero azimba ki dormitory baabikiyitanga ki bus nga kiwanvu nga linga azimba kalina naye nga tesi kalina nga mukigendererwa nti obutanda nga bungi okitegeera ne bateekawo measures nti teri ku ssomero liddamu kuba na katanda dormitories nga abaana basula okusukka abasatu ku butanda obwepanze obwakalina obwo bintu bingi ebyateekebwawo dormitory erina kubaamu abaana bameka ku size ki luli basulangamu bangi nti omuliro gwatuka okukwata abaana b'ebudde abato nga tekuli n'omu asobola kwetaasa baana bato basula waggulu olina ne waba awanuse n'avaayo n'agwa ku ttaka asobola okumenyeka oba okufa nakuba omutwe obulungi ku ttaka ku seminti ng'afa kati ne mu bino mwami Muyingo nga minister of education measures zosobola okuyisa okutangira ku bubenje ate ekyokugaana abaana okulambula tekyandibaddemu kuba tulina abaana ba senior 4 aba senior 6 nga bo beetaaga field works ezo okitegeera zo zibakakatako okitegeera naye kati obuzibu bwe nnina nze kwe kukwata omwana wa Pifo n'omutransporti nga kilometers 7 by road nti bagenda kulambula falls nga tene wano weziri emukono ekusezibwa okumpi wale yange ku mmotoka yagudde kabenji nga we najirabye nze kina social support nga gyabadde emipiira abantu bangi bajogeddeko emipiira gy'emmotoka gyabadde mikadde nga mumbwa yes kali nembuuza okugivugira mu dangerous mechanical condition emmotoka eyise ku luguudo kuliko aba traffic notabamu na mutima gutundira emmotoka eyo nti emipiira mifu naye on board kuliko abaana abato notabafaako enguudo zetuyina viki ennaku zino muneza seminti ziseerera enguudo kati bazizimbisa seminti tokimanyi batabula seminti musenyu seminti mayinja oluguudo luseerera bulungi nnyo bw'olinnyako ng'etonnyeko oseerera buseerezi nange nali nfudde awo enabbingo nali nfudde enabbingo ate nze olaba kano wano ewa nga wakava Buwama ekiggwa ekiri awo Buwama nzikirira akaserengeta so enguudo zaffe mbi bazikola bubi ekyo twakyogerako dda naye bayinginiyazi balema okukyusa enguudo zibadde nga lwaki baziyitanga mwasanjala zizali nga za mayinja nga gayamba okukwata emmotoka y'emipiira ne bw'oba osibye gagikwata yadde emmotoka zifulumizibwa ennaku zino zirimu ABS system naye temala gali amayinja gagikwata bulungi nnyo naye kati oluguudo luseerera seminti abaana kati bazivugirako ne buno obugatto buskets kitegeeza seminti ovugira ku seminti kubaka obuskets bulina obupiira buti nenyewe buti kati oseererawo obuseerezi kati nenebuuza abaserikale ba traffic abasobola okulya enguzi ku mmotoka eriko abaana b'essomero ng'eriko emipiira mifu kuba jjukira enkola yaabwe era olugiyimiriza dereva ng'abuukamu ng'adda emabega nga munyigo eky'ettaano oba omutwalo naye enguzi etwala obulamu kati gavumenti measures ezandibadde ziteekebwawo si za kustopinga tours
kati nga bwe yataddewo nti twagala buses oba nga ziri marked bulungi ziri marked bulungi mu yellow color and black ezitwala abaana amasomero agatandika mugateekeko nti woba ogenda ku transportinga abaana olina okuba n'ekidduka ebidduka mubikoleko test mubipaasingi abatasobola wabeewo nti bw'oba olina ogenda ku transportinga abaana bw'olina okuggyako emmotoka be bano company wet kuba kati buli alina essomero awulira aba nekinnuwa kye ekikadde alina n'akiteekako ebigambo weebale nnyo school van waliwo abalina bipajira ebikadde n'akiteekako bino ebitera okukutuka obukono weebale nnyo nina kye nasanga emmengawo nga kikutusa obukono kirimu abaana b'essomero ku makya neŋŋamba kakati ono agiyita sukulu yateekako n'ekigambo sukulu van tuteekewo enkola nti amasomero gano nti neweekuba kugenda ku ttuwa gavumenti kati edda ffe twakimanga baasi z'amakerere nga zetukozesa edda ngwe twali tusomera second row tours nga bagenda emakerere sabanya faculty ne bapangisa kuba zalinga zo zimanyi ebitundu zitambula naye kati tulina obuzibu nti omusajja akwata akatakisi olw'okuba banegotiatinze ssente z'entono namutwala ku luguudo nga tavugiranga nayo awo ewasinze okuva obuzibu naddala enguudo oluguudo gy'agenze talumanyi kyokka babavugisa kiro abadde ku rutu kyati ndala ne bamuteeka ku rutu kyati endala okitegeera kuba kati abavuzi ba baasi abo ate bo bavugira mu rutu kyati avugira embalala bw'oba ogenda sayidi za mu eastern eno ate tavuga kuba tamanyi makubo engeri gye gatambula bano bavuga kiro etteeka lyali batugamba abaana abagenze ku ttuwa kasaziwera ssaawa 12 ez'olweggulo mu paakinge abaana mubafune we basula bayibaki mutambule enkyanga bulaba ezo zetuyita measures weebale nnyo naye zirina okuteekebwawo zezo measures naye amasomero gagenda ne gakwata abazadde nti tulina ttuwa abaana bagenda kumala ennaku 3 banza okusaako saa mukaaga ogw'ekirombo nkimu omwana ne mbagamba temukiddamu omwana asule ku ssomero era nabagamba owange asule ku ssomero nze sinyina gyendi saa mukaaga baba transportinga kiro saawa mukaaga ne batambula kiro overnight ne batuuka eri nkeera ne batandika okukola activities zaabwe we bazimaliriza ne babaza mu mmotoka bavuge overnight transportinga kiro naye gwe omuzadde bakugambye kuliko accommodation abaana balina bagenda osula tebalina we basula babasabaza accommodation anti kati mitwalo 23 kati bakugamba 25 bakugamba kuliko okusula kuliko okunywa n'amafuta kati awo okusula kuli luddawa ku kkubo mu mpewo obubambi okitegeera kati gavumenti byeyina okutunulamu temulimu kyakustoppinga ttuwa z'abaana kuba za mugaso ddala abaana bali mu candidate classes ogyeko buno obwafe obwa nasale primary fe twagenderanga ku ttuwa mu myaka egyo gya primary nga babatwala wano mugenda ku Diddy's World ne mugenda mu zoo ne mugenda mu kampuni ya soda Coca-Cola mu ifaliso bintake wano bwetyo ne mulya ku migaati bye musoma bibyo byetoololera awo kati okutwala omwana paka eri fe twagendayo mu 2013 nga tugenze okulaba eclipse yes eclipse ya 2013 naye lugendo luwanvu kati otwata abaana abato 305 kilometers from Kampala to Kapchorwa district then odemo kalakatendala 07 more than 700 ate jukiro oyingidde keyo munda kati enkola eyo amasomero nago gaba olusigeetaaga ssente ne gavumenti eteekewo measures nti abaana aba primary abagenda okutravelinga kilometers eziwera 3 bagenda kukolayo ki primary under a disguise of a school tour abonedda secondary it is okay National Game Park wemba mugenda eri genda mu zoo ali Entebbe zoo eri kumpi kuba ensolo eziri mu National Game Park empologoma weeri mu zoo lwaki otwala abaana banno paka kilometers 6 bagenda kulaba mpologoma okitegeera gavumenti erina ebintu byetunuulidde naye ng'ate byeyina okusaako amaanyi ebiresa ebbali ebiyamba abaana baffe zino enguudo ze bakola boda ze tuvugirako amaguudo ge gamu amafunda kwe kugulina ebisino trucks bino ebyetikka emisenyi webali nnyo luli nakugamba train sente gavumenti zeewa aba Uganda Railways bikoze biti ebyo babawa sente buli mwaka sente ezo zirimu okulongoosa eggaali z'omukka n'amakubo kwe gayita naye babikola ddi
wawo osanga nti waliwo ki barricade ekikugaana okusera kuba zino enguudo za train zisharinga n'enguudo zaffe kwetutambulira biraba mu ndeebaawo train yali yayitawo n'essaala bakonga webale nnyo byeggala bano abareerezi bafuna ssente buli mwaka so ate ku Jinja Road kyabangawo nakyo tekikyaliwo nga kyeggala edda nzijukira naye kati sikyajjukira oba kiggala tekiggala tewali kiggala naye ng'ejjodde ekya Jinja Road kyali kiggala wano nga ku gundi emabega nga waliwo ekyali awo wano nga ku mukwano awo kyali kiggala naye kati tekikyagala kujje ku bitaala tebikyagala naye bano bo bafuna ssente buli mwaka okurinovating ebintu lwaki awo ebintu ebyo tebabirekanga bikola bituyambako ffe abakozesa ba road users abalala kati waliwo emmotoka ezeekubira awo sinotruck ne train awo nsambya awo nga nguvudde ku Arena Mall awo waliwo eyitamu wansi yes nezeeto nasanga musekulamba sigadde awo naye jjukira wakwata ne jaamu ku makya kati train ejja bano abavuzi baffe oluguudo balukavalinze tewali yadde ebitaala ebigamba nti train ejja baba stopping abula ebasanga mu luguudo muli mukanya kaayo buli omu ali lyanda ku lyanda ebasaabala busaabazi tusoke tukube bano abantu mu mbuga aba Uganda Railways Corporation kuba babawa ssente buli mwaka okukola okuddaabiriza enguudo za train n'ebyana ebyo we ziyita intersections zaazo n'enguudo z'abavuzi b'emmotoka zina okulabirirwa naye tebakikola ne bateeka obulamu bw'Abannayuganda mu katyabaga enguudo ne zituuka okukwata kasasiro bwe zityo zizo negundire tezikyalabika okitegeera kati gavumenti obulagajjavu bungi nnyo kati tugenda kwetaaga abantu balinga bbala mu kugenda nga kugumula buli kitongole ekimukwatako n'ekitamukwatako bantu babuuze sente ze tubawa bazikozesa ki Abanatanzania obalaba bo batambula ka flat ezaabwe zaffe zetuwa wano aba Uganda Railways Corporation zikola ki nga tukyalina train ezitomera abantu ku makubo okitegeera bino yatugamba nsama train tetomera kati train yawo ku Arena Mall eba tekutomedde mbugwobo ogitomedde okyanga okusanza ku Collins oli ku Collins bali tebakutereddewo kiraga nti tebataddewo nti oba koma wano mpaka we bakuta tewali obulamu bwaffe nitubeera nga tutambulira mu katyabaga ebbanga lyonna nga ate ne gavumenti etwanguyiza kukufa naye ng'ate gavumenti luli nagamba gwe omuntu oba nte ya gavumenti ekukama gavumenti ezitegeera ziyina kukuma ng'oli mulamu zisigale nga zikukama omusolo kyovala Omumerika ye ku munnansi waayo nti basobola okuleeta amagye gazigataasa omuntu ogwo nga Mumerika okitegeera bo tebafa bano abaawano tebafa ku bannansi bino byonna tubadde nga bino byatulistinze ku bya gundi American no travel bichi no travel zone abali mu gavumenti bennyini ne bonoonye ensi yaffe Uganda olwokuba baagala okubba obusente buno obujja mu World Health Organization ne beerangirirako Ebola yaliyo newaite ennaku bbiri ne batugamba zero patient in Uganda wagirenga bawonesa ekipande tezabadde ennaku bbiri mmeka we have to wait for 40 days as per the laws zamaze kuweraana ne bagamba no era tukyali under surveillance for those batugambye zero patient in Uganda zero patient naye tukyalina okutwala time eyo pia gwe batandise wakugamba nti tewali Ebola tabangawo then that's wrong bebali mu gavumenti bebali mu gavumenti okwo bo babazezeri sente omulwadde asembayo kati mutuweemu ennakwana nga bwe tweyongera okulaba oba tetufuna keesi ndala awo kitegeeza aba tannawona bwe ziggwako 40 days then nga tewali mulwadde azze is when they can confirm nti obulwadde tonagirabayo sitika ne ku Twitter eyitako ku X bagiteekayo olwokuba bamaze ddo tulistinga wali nti wano no travel zone Katonda wange kanda nebo yagala ojiwolereza nina mukwano gwange ali mu tours and travel naye mubanja akasente naye tansasula naye ate ensonga gyawa eri valid agamunna isikyalina abaana benkolera tiketi enyonyi zaffe tezitambula bannayuganda abagezaako okufuluma bamuteeka mu karantini yannaku simanya ameka okitegeera era muwezakanya maama akasente wafunyeewo muganda wange sina njira business gyakola njiraba bano bagyonoona bano abali mu gavumenti olwokuba bwe baagala ssente za World Health Organization
tulina ebola wano tuli bubi bya byobulambuzi teri mulamuzi asobola kujja ajere gye bagenda okufiira eno gye tweweana nga tussa abantu tuseba nopo 22 tugenda that is the reason as to why batuma Christians yes to terrorism yes kati ne security nini teri tuamba abantu I was abantu wondering nti tetulina mu butujju mu Uganda anti kati bino ebintu obutujju bwennyini bwenkugamba bwe twekolako fefe nyini eri mu marking wangu ensonga lwaki James Birungi ali munda biri ebikulu binagamba ebya bomu nkyoloko ffe twagala okufuna ssente buli kaseera n'okulyetingawo ekifirimu kyo mufune ssente nenga kifiiramu abantu n'ensi Uganda kigimakingisaako ng'obutujju obugenda mu maaso musse bannayuganda n'ekifaananyi kya Uganda mukisse okitegeera kati balaba balikodinga reports baziwandiika nti eno essaawa yonna ofa ate nga mubisi yakusse gavumenti nga yekusse gavumenti ewamba n'okuwamba it's now 10 days down muwanga Kivumbi talabikako nalabye yise malubega ekibibi tukulukusa maziga agamba bamutta ate nga naye tosobola kumunenya no kituufu you can't confirm naye tosobola kukyebalama because taina walabikira bangi abaana ne babatulugunya ne bafiira eyo kibalama aliwa John Bosco kibalama aliwa Prime Minister janagambye tukyamanyi yisigo yali ategeeza Minister yalaba nga kimutuddemu ate tomunenya bambi bakubanje omuntu mpaka magombe yalina excitement tomunenya nabbanja akaliyo kyeyali yayitamu nakitegeera kuba government wekyuka eyo byonna byonna you have to account for that yes nti gwe watugamba kino tuwe kije kiri yes omwana wa bendi aliwa kibalama kati muwanga Kivumbi lwaki tebamuleeta mu kkooti amateeka gagamba kimu ku muntu ng'akwatiddwa ebitongole bya police oba ebya 48 hours kati muwanga Kivumbi si mutujju si mutemu si terrorist abadde mubaka wa parliament ayina ekifo kye nga omumyuka wa Deputy President wa National Unity Platform mu Buganda omuntu ayino obuvunaanyizibwa ng'obwo gwosobola okuwandiika nti mune kati gwolina omusango gw'ebijambiya jangu okitegeera basewanya nabo abaleetanga mu kkooti ne babateeka ekitalya ffenna nga tumanyi bali kitalya era naye nga bulijjo bwabadde ekitalya kati lwaki ate mumala okumuta wano ne mumuwamba ne mumubuzaawo bali bye balikodinga nti eno omubisi yajja okutta bo kye babala yes omubisi yajja okutta gavumenti enyini ebitongole byayo bikumadde byegenda okukolako effujjo kati tulina abasirikale abatambula ekiro nga bakwata abantu sometimes ndoza nze nga nkyogera nti oba olumufu ono omanyi tuteeka kafyu nabasanga luli ne mbabuuza ne bagamba ffe tuli kafyu mwalangiridde kafyu sawa mukaaga yansanga bweru ngenda kunoonya kyakulya ambuuzwa nti tukutte konzo ntwalawa walangirira kafyu nti nyina kukoma 5 abali ku boda baba baleka abali motoka baba baleka ate nga no yali ku boda agipakinze kulya chips namujja ku police katwe kuma kyampaji makanika wange kati ebyo ebizibu bye tuyina ng'ensi naye nga ate bitongole bya gavumenti ebiportraying ensi yaffe ng'embi bagamba nga Kyagulanyi asiga ensi enziro Kyagulanyi byayogera tebiriiyo tulina abasirikale abaakuba omwana amasasi katambyako wakalaba bali bakayanira mwanyi amasasi yafiirawo obutambi bulabika ne butambula kati ensi ekola etya tetufunanga kikyaddako tetumanyi kikyaddako ba yakwatibwa okitegeera kati ensi nga Uganda mugenda ne mulowooza nti mweffe yiwa an island teri abatunulya teri abasupervisinga you are not an island bajja kubuuza bino oba tosobola kubiddamu bo nga beetegula baba bafa ku bantu baabwe kati gavumenti erongoose ebintu byerina okukolako bano abali mu ministries abazibbiramu obubbizi nga bakola lipooti enfu bakwatibwe ntegerekeka ensi ffe tulina wakulaga walala okitegeera bannayuganda bonna abaliyo n'abakola akasente agamba weziwera nzireeka
adda butaku butaka weziwera nzireeka okitegeera emirimu egiba giwedde nga akomewo eka yeyagali naye nga tutaddewo embeera nti security tugyonoonye fefe nyini gavumenti nti otwa twetaagayo ssente mu defense simanya mu budget security nga tutayo ku bannayuganda. That's wrong. Chicha. Bomu nga tufuna bomu ezibaluse. Kati mumaze ate mwekutte. Mwekunamiza. Mweke nnyini mwekunamiza. Nti bannammwe ababadde mu security be babadde bapanga bino ebintu. Bigendeddemu obulamu bw'abantu. Kati tetumanyi family zaabwe ziribeera compensated. Okitegeera gavumenti omaze okukwata James birungi bomu zino zaali zakubwa nti zaali nga z'amajenjeeke na kwagala malya nsimbi famire abaana abazifiiramu babeera bagendedde awo collateral. Ani agenda okuziriyirira? Ani aliyirira? Ate obulamu bw'omuntu tebuliyirirwa naye at a point ogira kukakkanya na kuweweeza mitima gy'abanganda. Kati omuntu gw'ossa alina family gy'abadde alabirira bambi gy'abadde asomosa. Kati those the dreams for those kids ziba ziri shattered. Nti omwana yalina okusoma tagenda kusoma. Yes. Bino ebintu abantu beeyama wano ng'ofudde nja kulabirira obwana bwe. Abeeyama okulabirira abaakafeero leero baliwo. N'aba Grace n'abye bana bazire ku Lady Grace. Yes. Bikomawo mulumbe. Kati gavumenti abantu abafiira mu bulagajjavu bw'abakozi bammwe abali mu bitongole nga under this guise of security n'ey'obutujju baafa family zaabwe ziri ku ki? Ani azirondoola nti bannaye mwafiira bwemage abakozi baffe be bali mu mipango egyo twabakwata n'obakwata bali ku misango family zaabwe compensation eriwa? Kwati gavumenti yebeevunaanibwa. Kati gavumenti vunaana omukozi wo James birungi gwe wakwata naye kati bana abantu nabo bateekeddwa okutwala emisango mu kkooti. In fact nina gwe nagamba nti family z'abana abantu bandibadde bagenda ne bateekayo emisango mu kkooti. Batya okugamba obugambi nti gwe mwantu oyo yafiira mu butujju. Anti teyafiira mu butujju mumaze okakasa nti yali mutujju okukwata James birungi. Ati you're not guilty not until we prevent. Ewali omuka tewabula muliro mwakwata waaki? Bayinza okera ku makya ne bagamba charge sheet eriko birala nga teriiko ekyo. Akadde katuweddeko Julius Caesar Kyabeeyi, program The Dark Side Politics. Ensonga zo zibeera nnyingi ne time yetatusobozesa kubeera nga ate oba oli awo etuvuga okutuusa program gyeyinza okuggwera. Nsaba tusibula abatulaba sewo batulinde olw'emmande wangamba ensonga ziba nnyingi tubeeko enteekateeka naye akadde kayinza obutatumala ne bannaffe abalala okubawa omwagaanya. Olunaku olwokubiri olw'enkya tuyina programu yaffe emanyiddwa nga Detect. Then olunaku olwokusatu ne tubeera ne programu yaffe endala etegerekeka nga eddoboozi ly'abatuuze. Kakati ate olwokuna nkuleete nedda taata siula abatulaba sewo abalayi ba Vic Exclusive. Tubeebaza okutulaba bannaye tubeebaza nnyo okuba nti mussaayo akadde kammwe ne mutulaba ne muyita bannammwe nti mujje Kyabeeyi wuno atuuse. Tubeebaza tuyinza okuba sifa abasinga okutegeera mu nsi mu Uganda sifa abasinga okwogera ensonga ne tuzimalayo naye akadde kamwe mukatuwa channels nyingi naye eyaffe mujagala. Tubeebaza nnyo abali mu Dubai, Qatar, waliwo Kirasi Monitor bamuyitanira. Kirasi Monitor oyo erinnya lyetuufu sirimanyi. Waliwo ne Edigalo. Tubeebaza bambi mwebali nnyo akadde ke muwayo kalungi tukeebaza ne mwenna be n'amanya ge tutamanyi naye nga mubaako ku Vic Exclusive. Naye oyo weebuta Kirasi Monitor tulinayo Edigalo tulinayo ono simanya munnabutambala. Weebali awo baweererako ddala kati ate waliwo oyo yaŋŋamba nti nze Dose Director of Studies. Bannaye kyemukola kyakabi mwebale nnyo mwebale kutwagala musibe bulungi musule bulungi abagenda ku mirimu mugende mukole n'ensi yakukola. Uganda gye mukomawo ebiriyo si birungi. Bannaffe abakomewo South Africa mulaba kye baliko. Gwaliyo ng'olina omulimu gukole bulungi gunyweze bakamawo babwe. Ate n'ewaka baako ky'oinvestinga. N'ewaka baako ky'oteekayo. Baleme kudda kale $2 million zikuyambe for transport ewasigadde ogattewo. Abaana abamu tebeesigana abantu be batirisa ssente zaabwe. Ate awo muli batuufu temubeesiga. Akasente omwana akola ku ky'emyaka 4 nadda nga bamulaga luumu emu ng'akasente mukadde baakalya. Oyo abeera talina mukisa.
abana bakaaba amaziga nga bali so disappointed. Gwe twatwala okukola surprise teyasanga toyi mu ttaka. Anyway, tubagala nnyo mwebale nnyo. Aya, the dark side politics not until we meet again. Kunaku olwe Monday. Inze Vicky jiweka like video. Edokuwa tudde CTV mukwalo. Nti omwezi begugwako. Oinaka akasente ko subscribing akudecoda yo bakudishyo. Wenkusabira nti mutongole twegate kongo subscribing akumukutu of ninga latest updates and latest information. Mubere bulungi lugabana mukirika dunda abankumire mweraba. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tudabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fwa Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, ag'ebyapa, ag'endagaano, ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bwenzogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo bukofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe Bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwe Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C. Abasajja n'abakazi abenyooma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma, kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba gakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi mitwalo 3 kitundu zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe. Anti obulamu bugagga okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 0764 61 36 Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini. Gankola ne Nyondo Glim. Tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu batali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mmwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga